moment kijojjukira noga nti eyo moment eyinza okuba ey'essanyu oba ey'ennaku. Kakati moments nyingi mu muntu atambudde olugendo oluwanvu. Naye ekintu kyensinga okujjukira lwe lunaku lwe bannoonya. Omusajja najja n'aŋŋamba waliwo omukazi ali mu Amerika naye anoonya abayimbi ab'okupromotinga konza. Tewabuuza muntu edda ffe okugenda mu studio ku recording ekyo kyalinga kirooto kya ntiisa. Ngero kyewuunya. N'agamba ayagala kubatwala mu studio naye yaŋŋambye nkunoonye. Ne mugamba yagambye okunoonya yammanyira wa. Omanyi ku teepu ya Queen Florence nali nayimbako oluyimba oluwaana gurupu ye. Kati omukazi yawulira oluyimba n'awulira eddoboozi n'agamba munoonyeza omuntu nannyini ddoboozi eryo. Ngambye yita byakusaaga. Era n'amukubira n'amugamba omuyimbi gwe waŋŋambye okunoonya namufunye. Oli n'amugamba munsange ewaka wali najja nankumbi. Yali yazze mu Uganda. Nentuukayo n'agamba eddoboozi oyogedde mpulidde lyeryo. Enkya tukeere mu studio wa Eddie yawe. Ng'olwo oluyimba oluyinawo. Ennyimba zange mbeera nazo, nze mbeera n'ennyimba nnyingi mpandiika n'enteekaawo. Seeza ne kati nga nakukutwa ne ngola tugende mu studio oyinayo osobola okukola. Nnyingi nze ennyimba zange zibeera awo kubanga vibe y'okuwandiika ejja ne mpandiika oluyimba ne ndulekawo. Oba ekitegeera. N'agamba nyimbiramu z'olinawo. Ne muyimbiramu. N'agamba enkya keera ssaawa emu ojjeeko amwokya ku Dream Studio. Yabiŋŋamba ssaawa 2 ez'ekiro. Kakati nze gw'olaba Sseebaka. Wasobola ogamba saasobola kwebaka bangamba tuukawo ssaawa emu natuukawo 12 zennyini. Nava empereerwe ndowooza ssanga 11. Eyo moment tewali atagimisinga. Moment eyo. Nava empereerwe ssaawa 11 kuba takisi zaayo zitambula. Natuuka Dream Studio natuukawo ssaawa 10. Ne mukubira ne mugamba ndikamwokya. Nagamba nkyatutte baana ku ssomero naye kanzije. Yannaku kijojjukira. Ey'ennaku nga onaga nti eyo yampisa psychologically. Ey'ennaku mu mwaka gwa 2013 negatta ku kibiina. In fact nali omu ku batandisi b'ekibiina kye baali bayita Mwagala Production. Mwagala yali eya Jack Kizito. Naye abantu be twatandika nabo mwalimu bannakigwanyizi bangi. Kakati omulimu ogwo ne sisobola kugubeererawo n'okulaba engeri gye guprogressinga kuba naguvaamu prematurely. Ndowooza nga twakatambula emyezi 2. Ensonga zaali nnyingi nnyo sobola kwatula amannya nti lino oba liri oba okitegeera. Naye kyannakuwaza nnyo okuba nti naguleka olw'abantu abo. Enkokola zaali nnyingi nga bw'ozimanyi mu industry yawe. Zaakuyitira n'olya nga zikuggyeko omugongo zikumalako amaliba. Enkokola. Spark twandibadde twagala. Omanyi bwe tuba tunyumyamu twetaaga ate okusomesa. Progress ya music industry ogiraba wa? Ogiraba wa mu abaagirimu mu 2005 nga bagoba abakongo. Mayigo gw'omwaka ogwasinga okubeera serious nnyo mu kugoba abakongo. Ogiraba wa? Kati industry yaffe eri ku lugendo ekkirira. Olwambuka oluvaayo ekkirira. Ate ku speed ya iriiri. Naye nga obuzibu buli ku ba shareholders bonna. Baliwa? Pata esooka be bayimbi. Eyokubiri be ba media personalities. Nsango kigo kalinato. Ba media person omanyi waliwo habit eyajja mu mbeera y'okwegwanyiza n'okweyagaliza. Abayimbi abamu abatandika ekintu kino ne bagamba kangende ku radio nsasule bakube nnyo oluyimba lwange wadde si lulungi lumanyike nze ngende ensolooze. Baasiga ensigo mu ba media personalities bangi nnyo mu kibuga Kampala. Kati abasajja abapresentinga ku radio ne TV bo ne bakimanya ne balowooza nti omuyimbi bw'aba takuwadde ssente tokuba luyimba. Kakati ne bajja balekawo music
asaanidde okukubibwa abantu bamumanyi ne bakuba music wadde nga tasaanidde kasaba nga nannyini ye yakoze eki yampadde sente kati ekyo kireese obuzibu bunene omunigeria waayise bw'ati anti omunigeria ye yenkolaye omunigeria ayise kubanga waliwo tv zasasula wano mu uganda anti asasulira ddala ate mpitirivu nawa tv obukadde ebikumi ebyo abanigeria balina beegenti wano nga babapangisiza amayumba bali ku musaala lwaki ffe tetukikoppa tolina sente tulina kati abazirina banafuye bangi abazirina naye banafuye oba ontegedde kyenkunyonyola ya nkitegedde abaana abalina kati vibe y'okuyima nga bakyalwana okwambuka tebalina sente ezo naye ate abazirina they are too rich and comfortable music takyamutwala nga first priority kati alaba akwate miliyoni ze100 aziteeke mu luyimba afaaki bamisa kisemakula oba kitegeera lwaki ateekamu kati misa akimugagga aziteeka mu hoteli kye ekimuteesa emiliyoni 100 mu luyimba akulyetinze legase takyanoonya kuzimba nju takyanoonya kutegekera abaana byonna yabitegeka competition ye yebalekawa eyaki eyokuba nti omunigeria kati ate alina amaanyi mu nsi etaliiye anti kati omunigeria nze omanyi music mwawulamu emirundi ebiri waliwo urban music waliwo country music yes kakati abantu abaconcentratinze ku urban music bebali mu buzibu naye ate abali ku country music bw'obanga gogenda concentratinga ku kuyimbira omuntu w'omukyalo omunigeria tatuukayo omunigeria tatuukayo baithe kuba ne muno mulimu z'okuba mu kirabo nolanga bayimiridde nate n'okuba eza country n'olaba nga basituse oba kitegera kyenkunyonyola era omunigeria kati nga ku kyalo ojja kutuukako nga kuliko abavubuka nga 10 oba 15 ameka abali myaka 18 bajja kunyumira music w'omunigeria naye omuntu ayimba kadongo kamu bw'anajja ng'ategese ekivvulu bamaama bajja kuvaayo bataata bakojja bambale engoye zaabwe n'eggomesi na buli kimu bajje batuula abayimbire music waffe akyali w'amaanyi nnyo tebakulima nga mbu nno music wa uganda asobola okuvaawo basudde amaze emyaka egisoba 25 nga yafa temuzannya music we ate era bw'oba oli wakuba kadongo kamwawo omu okubamu basudde kuba akyalina that message kati olina ffe abaliwo tulina okuzuukusa music eyo ne bwataba wakadongo kamu kola oluyimba ng'olina kyogamba abantu naye kati mu generation yammwe bakadongo kamu kigwe boolaba nti kati ono tumulina ono osobola opiningayo nogaa kati ono tumulina ono Vincent Segawanze yali omuyimbi wange mu kadongo kamu mbu ate eddiini neemugaana okuyimba kyokka ate nga waliwo abayimba ez'eddiini mutunuulira ne ŋŋamba alhamdulillah buli muntu obulamu abubala bubwe by the way bw'omanyi nti nno omuntu eyakayiga akagaali buli kiseera aba ayagala okukavuga n'emmotoka bw'oba wakamala wakagigula oba oyagala ogigula oba oyagala givuga buli kaseera kanvugemu ne bwe kuba ku dduuka wali ogenda n'ovuga n'ogenda n'ogula omunnyo n'okomawo kati abantu abazaalibwa mu busiraamu ng'akuze mu siraamu baswaba kasumba baanuna mubiru baani bamanyi naye kati omuntu abuyingidde obukulu yakunnyonnyola abo abamubuulidde enjiri asobole okukyuka bamugamba oyo shiriki okitegedde kakati yali alina eddiini tegaana kuyimba I'm sure of that anti kati bo bamugirayo nga kyekyo kyegaana n'akikwata bwati baliwo abo oyinza okugamba nti kati ono mu kadongo kamu ono tewali banjawulo bw'osobola kusongako kadongo kamu saawa zino era emyaka 2 n'omusobi wabaddewo walukagga wabaddewo Segawa yabivaako kazibwe kapo n'akola ki najja ogenda kunsongera kwani omulala Lord Fred Sebatta yanafuwa musajja wattu emyaka mingi n'ebirwadde bimukoze eki bimunafuyiza kuzi Misera Segamwenge akyaliyo Misera Segamwenge bw'oba obalenya abayimbi bakadongo kamu tomubala anti Misera Segamwenge tatimbangako kipaane nti ngenda kuyimba mubende lwaki
ye bamuyita recording artist. Omanyi kye bayita recording artist? Afulumya nyimba. Agenda mu studio na recording oluyimba ne muluwulira n'addeeka n'atuula. Nga Epas bwe tumuyina mu generation yaffe. Kuba tewalina bwe bamutimba. Bw'aba ayagala kuyimbamu n'ayita abayimbi n'abateekamu ssente ne bakola rehearsal n'ategeka show ewakaawe namuŋŋoona. Kitegeeza alina akasente ke. Sente azirina. N'agamba show yakulwakuna abayimbi bonna ne bajja ne bayimba naye n'ajja n'ayimbamu ennyimba 3 n'asanyuka. Ate n'abasasula ne mugenda. Gwe bayita Segamwe. Naye endongo tugibeeramu olumu ne tutamanya bintu bitambula emabega eyo. Ntuwatukira kwe ate by the way ne Pasi yakikolako recently. Ne bayimba awo n'abasasula ye ng'anyumiddwa. Kasa yafuna ku nduulu. Obulamu bw'endongo buno buyina abantu betujja tubeera nabo ne batuvaako. Nolowooza nti libaddibu. Okugeza ku generation eno ya urban, omugenzi Moses Radio yali ddibu. Era tuliraba. Bangi bensobola okuwa kansoke nkuwa oyo kuba at least buli muntu asobola omulaba. Mu kadongo kamu mwalina Kafeero, mwalina Basudde. Eddibu liyinza okuba obudde buntu tukyayinza ddibala. Naye ng'era waliwo eddibu eryakosebwa ku lw'Abasudde ne Kafeero lwa nsonga. Mulimu Bannabiryo be yayimbanga nabo, Nabiryo mpozi n'okufa yakafa. Be yayimbanga nabo batuuse kufanga ebyokulikodinga nga tebakyabisobola. Nti omufumbi takyaliwo eyabayizanga. Ekyo ekintu mwenga mmwe kati already abaliwo muteesete kuba kati gwate oli mu generations 2. Eri ey'okubanga radio ziri 3 ne kweno radio ziri 2. Buli town kati nene muyimira muri mu community radio. Mu town nene joyima mu commercial radio bewala. Mwenga mmwe kati mutunulira wawe mugambira nti ne kati fa generation eno tukyalina gundi wuno atukwatiridde. Oba okuva oyo gundi lwe yagenda eddibu litukosezza bweriti. Kakati mu ndongo wafunako omukisa n'oyimbako ne Kafeero. Si mu kibiina kye. Naye Kafeero we yabeererawo nali nnyingidde industry. Gy'emyaka egyo ku influence we yankozeseza awo n'ebisigadde. Wakubiranga ebivuga. Naye bagamba nti ebiddawo tebikola ki? Tebyenkanankana. Tosobola kugeraageranya muyimbi na mulala. Olunaku mu kiseera ekyo waaliwo Basudde, nga waliwo Kafeero, waliwo Kasozi, waliwo Ssebatta. Naye tolina ngeri gy'ogeraageranya abantu abo. Buli muntu yalina abantu abanyumirwa byayimba nga banjawulo. Of course. Kyova olaba nti Basudde bwafa eddibu lyali ddene nnyo nakati weeriri. Of course. Era Kafeero yasigalawo emyaka emirala 10 naye ng'ensi emisinga Basudde. Kati ate Kafeero bwafa eryo nalyo ne libeera ddibu ku lwaliyo. Ne gaba amalibu ga mirundi 2 ng'ate ganjawulo. Kati myaka 16 Kafeero ng'afudde. Ensi ekyamumisinga singa temumisinga singa radio tezizannya music we. Of course. Ate ne Kasozi naye alina abamukola ki? Abamitinga kati ekyennaku nti abantu abo tebafunye babaddira mu bigere. Kiva kuki? Katonda bw'aba agaba ebitone yaba n'ebigendererwa ebibye. Kizibu nnyo omuyimbi okuzaala omuyimbi. Abakifunye batono Eklas Kawalya ne Ssebadduka. Kubanga ne Elishama Wamala takifuta. Elishama Wamala abaana be bayimba waliyo Fiona Mukasa bagezaako abaana be bonna bayimba. Fiona Wamala Fiona Mukasa. Anti na gwenzijukiro baye Fiona. Bamuyita Fiona Wamala ng'amaze okunobewa Mukasa bawe bali bamuyita Mukasa. Nzate manyi Fiona Wamala. Bamuyita Fiona Wamala Mukasa. Kati n'amenyawo obufumbo bw'empeta ng'ayagala kuddamu kusiba mpeta. Ensi n'emutabukira. Kitegeeza eddibu we lyava eryo tetunafuna. Abaana ba Wamala bonna bayimbi naye tebatuuse ku level ya taata waabwe. Kati Basudde Katamba yali azze n'afa. Kati waliwo Nakato ne Namakula. Nera nabo omulenzi gwenda bamufaanane nyagegenye ennyimba ze. Ani? Katende. Oba ye Katende? Ebyafaayo biraga. Katende si mwana wa Basudde. Mujja na nnyina? Katende talina kakwate na Basudde. Nenga atamufaanana. Era amannya g'amatuufu bamuyita Seremba. Taata we, maama we, yennyini nga yatuwa obukakafu. Hey! Bamuyita Seremba lye linnya lye.
eno yerimbika ati muno yamufaanana naye okufaanana si Luganda abantu bafaanagana nange nina bangi benfaanana tudda ku state ya ensi kati nga bwetambula music yayingiddemu ebyobufuzi abamu bagamba ekyo kigenda tusuula mu kinnya abamu balabanga esolution y'okuva mu bwavu bagamba abayimbi tujogeddwa ebbanga abalala bagamba banaye tulowooze ku ligasi waliwo tiimu Tiibu waliwo tiimu Bobby tiimu Bobby gaffe katulemere ku mazima tiimu Museveni twagala majja naye lwakuba ekinyumira ate abakutte side ene wa majja musical bali down anti kati Eddie tutegeeragane omuntu yenna mu mulimu gw'okola obaako mukamaawo of course kati ngenda kubuulira nti ffe abayimbi mukama waffe omumanyi ye muntu akeera ku makya n'asasula siringize mutwalo n'agamba batimbye Spark Ssebabi kansasula omutwalo omusajja oyo yanyimbire oyo ye mukama wange obadde okimanyi nze mba mmanyi bwagenda oyo ye yeegattibwako munne n'omulala ayinza n'okonvisinga abalala 10 n'ajja nabo n'agamba akasajja kayimba ne bawera abantu 600 nenzija nembayimbira ne nteeka akasente mu nsawo be bakama bange kakati gwosobola okukola mukama wo byatayagala bwana akugoba ku mulimu kati abayimbi abaliininga eno bakama baabwe gye bataagala bakama baabwe babagoba ku mirimu mubufuuze saidi y'abantu yasalawo nti abo tubagobye ku mirimu bye bakola tetubyagala kati ate abadda saidi kakati bo bakyusa ne bafuna mukama waabwe omulala mukama waabwe n'abakozesaayo awo omwaka gumu oba emyezi gyalinga emeka n'abakozesa n'amala n'agamba mwebale nnyo kunkolera naye bye munkoledde omulimu guwedde buli omu addeyo era gyemiranga gye baliko olwaleero kati bano abagumirewo Bobby baali babalakazi bantu anti ye bakama baabwe kyebaagala oba ontegedde naye ndowooza kati tusooke tutangaazeemu ndowooza kino kyebakola kikyamu ekyaki ekyokugatta politics mu mulimu ng'ate omulimu si gwa byabufuzi kubanga ekirabo ky'okuyimba Katonda yakigaba n'ekyobukulembeze Katonda yakigaba n'ebyawukana omukulembeze bw'alowooza okukulembera eggwanga ate omuyimbi si bw'alowooza okuyimba oluyimba anti kati bifaanagana bwe biti omuyimbi yatondebwa nga yendabirwamu ya society ontegedde mu message gye bakozesa oluyimba lw'empandiika kitegeeza mpandiise ku ebyo abantu bye baagala byogerweko na romansi tonkaabira nze Katonda yampa microphone bwe mmanya abantu kye baagala kyogerweko nze nyimiridde okuboogerera era bwe kyenva nkikoonako bappa ne bagamba omwana ayogedde akagambo tulindabirwamu kakati ekiseera bwe kituuka nga kya politics Uganda tugenda mu kalulu tugenda abantu babeera n'ebizibu bingi ebibali ku myoyo kati omuyimbi kyava abiwuliriza bw'ati nga bolaba Kyagulanyi yawuliriza ebizibu bw'ati n'agamba tugambire ku Jennifer kakanya obukambwe yabijjawo kubanga society mu Kampala kye yali eyogera by that time bakama be ofuna akakisa akagendako eggulu saagenda ggulu omukisa gwakusuba wagwagala oba saasalawo genda ggulu wali bulungi mu kaseera ka sigenda mu byabwereere saagala byabwereere nze Eddie oyagala nnyo ekikumi ky'olya njagala nnyo ekikumi kyendya nga nkikoleredde nze saagala byabwereere lwaki ompa ssente kati ompa zaaki gomanyi te bwompa ssente oba ofuuse mukama wange of course nakati bakyazirya babasindikira ssente ebiseera ebyo abakadongokamu ne bazigaba ne mbawulira bamuwadde $5,000,000 bamuwadde $10,000,000 bamuwadde $3,000,000 bazisindika ne bazisindikira kikoofiira oyo n'alondamu be yawulira nga be bagwanidde n'akola ki n'azibawa naye ze tezannuma omanyi lwaki tolina kyonvunaana kati onoŋŋaana otya okuyimba byenjagala onookerako otya ku makyo ŋŋambe lwaki oyimbye ebyo nga nabikugaana nze nakuwa ssente zange nze tebalina kye bammanje wakolayoko ku konsati etali nnene yali yaawo nagiteeka Kibuye
ku Big Ba. Big Ba. Yali siandisi. Waneno ku ludde ne nagikola. Teyali nnene naye nga nagikola. Yali etya. Bayimbi baali batani apu yaba bayimbi abajja okuwagirako. Saateekako bayimbi bangi. Nze nali wateekako bajja. Nze nali omunene waayo be nateekako abasobola bajja. Abantu bajja. Abantu bonna abajja baali bawagizi ba Spark Ssebabi. Nenfuna abantu bange 600. Siani sinejjula. Ku mutwalo mutwalo. Nejjula. Mu bulamu muno bwe tuba tutambula nga tutuukiriza ebirooto byaffe. Tufuna ebintu ebituzza emabega. Tufuna ebintu ebitusibira mu mbeera. Kiki kye wafuna ekyakusiba okuva ku mwaka gwe wakubiramu nina kendya? Era musibo budde wafuira mu my time? My time wa mwaka ki? My time wa 2012. 2012. Na kendya wa 25. 25. Waliwo n'endala awo. Leka nsooke ntunuulire ezo. Ki ekyakusiba kati katubale okuva 2012 mpaka kati okuzuukuka nti kodde? Butezuula. Kati ani yakuzudde nti weezuule? Butenoonya. Ani yakuzudde nti weezuule? Njagala nkunnyonnyola embeeko bye nkunnyonnyola otegeere. Weemanyi oba teweemanyi? Ebiseera ebisingwa si kyangu kwemanya. Kati singa nkubuuza nti gwani? Yenze Edi. Kati Edi yaani? Yenze. Kati teweemanyi. Edi yaani? Kati gwe mbuuza kati Edi kitegeeza ki? Gwe gwani? Nze Ssekamatte Ssebabi. Mutabani wa Ssebabi. Muzzukulu wa Male. Muzzukulu wa Kayongo. Owulira? Muzzukulu wa Namwama Ebuwama. Neddira Kobe. Kigede kyenkunyonnyola. Neddira Kobe ni muzzukulu wa Namwama ki? Ebuwama. Obukojja bwange mama azaala ye Madina Nakayima yeddira nte. Obukojja bwange bwante taata we Petero Kaliisa. Kwe kumanya obuvo n'obuddo. Weezudde otya? Kakati nze gwolaba nawangaala emyaka mingi nnyo nga seezuulanga. Mu nsi muno kye bayita okwezuula kwe kumanya obuvo obwo n'obuddo. N'omanya nti mu nsi omuntu tatambula muwawa. Omuntu abaako gy'ava. Yes. Omuntu okumanya gy'ava kwe kunoonya bajjajjaabo. Wali totegeeranga bajjajjaabo? Affe twakula tuli basiraamu. Oyo shiriki. Temugananga mu shiriki. Waliwo ne taata lwe yatutuuza n'atugamba bannange ffe tuli basiraamu tetwagala muntu yenna ayawukana ku busiraamu. Era ne baganda bange bangi ne bannyinaze bakyalimu eyo loogo. Bugamba shiriki ndabanga agamba nti wajjukira ennono n'obuwangwa. Era ndi musamize. Osamira? Nnyo. Osamirira wa? Kati nzo ndaba mu mwaka gwa 2020 COVID nga naatera okuggwa. Nina mwannyinaze namusanga bukulu. Naye naŋŋamba waliwo gye njagala okutwala. Nantwala nentuukayo nenzuula wa gye nva nenzuula ebizibu bye nzize ensanga nalwaki buli kye mbadde nkwatako kibadde kifa. Waliwo yali akuloga? Omuntu tebeetaaga kumuloga. Naye bajjajjaawo bwe bakulonda nti Edi alina okutumanya. Oba okitegedde? Alina okutumanya. Balina okunoonya engeri yonna obamanye. Kibava bakuleetera ssente n'ozirabako. Ne wayita emyezi 2 ne ziggwawo. Baagala ogambe naye kiki. Kibava bakuleetera essanyu nga lingi nnyo n'olirabako. Mu kaseera kato ne biggwawo. Yakutwala wammwe wali empewo? Teyantwala waffe naye yantwala mu lubiri. Gye bazuulira empewo? Yantwala mu lubiri, olubiri olutuulamu empewo zonna. Oli owuliddeko? Kati gwe mu mpewo zonna omanyi yanyi? Waffe tebabitulaga. Saagala
Tonnezuula. Mulimu bye saagala kwegaana. Yensonga lwaki gwe Eddie? Saagala byegaana. Naye sifunanga mukisa gubitegeera. Kakati yantwala mu lubiri lwa musajja omukulu gwe bayita Kawumpuli. Bwe nkugamba ekigambo Kawumpuli otegeera? Sikitegeera. Manyi senyiga bulwadde bwe bayitanga Kawumpuli. Bwe manyi. Eno interview egenda kuwanvuwa. Ne bwe nawanvuba waliwo ajja okuyiga nga tebamanyi. Kawumpuli manyi kimu ebeera bulwadde obwa Kawumpuli bwe nawulira obwalumanga abantu edda. Babuyita bwa Kawumpuli kubanga yabuleeta gwe bayita Kawumpuli. Leka tontwala mu mpewo zinsomesa kubanga sijja zitegeera. Ziyinza n'okunninyira wano nga simanyi nti nzirina. Njagala kumbuulira. Akukwata ate n'akutwala mu mbuga mu lubiri sijja diyita ssabo. Anti kati essabo lwakuba nti no oba Oluganda tulutegeera tutya kati essabo gwekitegeera oti? Bwe basabira yesabira. Oyogedde bulungi. Kakati ate eddwa olubiri lubeeramu amasabo mangi, embuga nnyingi. Ne bagamba eyo nzimbe ya Kawumpuli, eri ya Lubowa, eno ya Bamweyana, eri ya Nakayima, eno ya Njawula. Mukulonda okutwalayo eyo. Bw'omala okwezuula yanyinyonnyola n'angamba waliwo gye nagenda eyo, naye bwe nagendayo ensonga zange zaaterera madde njala nkutwala. Kati nga nange nina ebibuuzo bingi. Ningenda answers zonna nenzifuna. Kwegamba empewo ze zaali zakusiba ebbanga eryo lyonna ery'emyaka gye wabonaaboneramu. Empewo zange zaalimu ebizibu bingi. Kyekikulemeseza okuba breakthrough okubeerawo dde. Empewo zange zaalimu ebizibu bingi. Kyova olaba nti nakuba hiiti neekuba eggwanga lyonna ate ne sigifunamu ssente. Kyokka ate buno obudde okuva lwe wazitereza kati ogifunamu ssente. Oba ontegeera kyenkunyonyola. Ewaka wazimba essabo? Sirina ssabo, seetaaga kuzimba ssabo. Oba tewannabaawo aŋŋamba kuzimba ssabo. Kati okola otya? Ngenda mu lubiri ewa jjajjange Kawumpuli. N'omusaba? Ndi muzzukulu wa kkubo. N'omusaba? Kyogamba waliwo n'abayimbi ng'ekibabonyabonya buteezuula. Era nnyo. Ate kati guno omulembe omuntu ateezuula ajja kugwa ku buzibu kubanga empewo zaasituse. Emisambwa gya Buganda gyonna gyasituka. Yensonga lwaki olaba nti osanga omuntu nagamba nze ndugga Bamweyana. Yasalawo akyogere. Anti endugga Bamweyana kati omusambwa omukulu Bamweyana gwasituka. Omusambwa omukulu Kawumpuli gwasituka. Oyo Kawumpuli gwenjogerako ye katikkiro w'empewo zonna. Atuulawa? Ani atuula Masaka wali Kyoko. Olubiri lwe luli Kyoko. Masaka? Olaba ku Kyoja omanye Masaka? Ku Kyoja manyiwo. Kati bw'oba otuuka mu Kyoja bw'oti waliwo stage ya boda awo oviiramu n'obagamba muntwale ku lubiri lwa kkubo. Era bw'otuukawo kiggwa. Kati gwe Eddie oyinza okubeera awo. Abasajja bano mbukiggwa. Kati gw'osobola okubeera awo ng'olina bingi nnyo by'otamanyi mu nsi yo ne gy'otambulidde. Owulira? Kati n'okeera ku makya n'ogamba naye ka ŋŋendeko eno. N'otuuka n'otuula awo. N'otanyumya na muntu yenna. N'otabaako gw'owulira kintu kyonna gwe n'otuula awo. Ekiseera ne kituuka n'otuula mu maaso ga musajja mukulu kubanga ye alamula misana. Enzimba ennene ennyo etulamu abantu 400. Amataala gaaka ne bwe buziba ekiro ttala ziba zaaka. Si byo bino ebyamugyeko amataala? N'akutunuulira bw'ati n'agamba musajja mukulu oli otya nti ye ekikuleese kye kino na kino na kino na kino nimbye. Lwaki wakola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti ne bw'oti? Obuzibu bwo bwakola bwe buti ne bwe buti ne bwe buti ne bwe. Bw'obaawo kye nnimbye ngamba nti nkulimbye. Kati nawe gye wagenda tusuubire nti Spark jjajjange ekkubo. Tusuubire era bw'owulira mu luyimba lwange luli Ssemudondoli mulimu akaga nti nze muzzukulu wa kkubo ntuuse ntuyana. Tusuubire Spark Ssebabi kati agenda kuba hiiti. Ebyo bya Katonda. Ebyo bya Katonda bya bajjajjange be basalawo. Nti kati katumuwe omukisa oba katulinde? Katumuwe omukisa kati atutegedde. Ate abagenda n'engereso nti bandoga. Nedda omuntu bakuloga. Ate bagamba mu industry n'emmune yaffe ey'amawulire eddogo gyeriri. Kati eddogo
buli wolisanga nga omuntu akola n'afuna siringi 2 waliwo eddogo wabaawo eddogo ne mu butale buli awali ekyenfuna ne mu kulima ngwe nkugambye buli omuntu waafuna siringi ebyo wabaawo eddogo kakati omugaso gweguliwa nti kakati ngaffe bazzukulu bakkubo bw'omala okugenda n'otuuka mu maaso g'omusajja omukulu n'akubulira ebyokkola n'obikola n'obituukiriza n'otandika okuba nga otambulira wamu ne bajjajjaabo omanyi abazungu baatuwugulaza nnyo kati gwogenda ne weegobako bajjajjaabo bonna n'obateeka eri n'ogamba oyo sitaani bajjajjaabo n'obayita sitaani kati gwe n'ogumira ku yesu bwoti ne banyiiga ne bakuvaako kati buli akuloga eddogo likkuba direct ontegedde kakati ffe bwe tugenda ewa jjajjaffe ekkubo n'ayita bajjajjaffe ne batubulira bye beetaaga ne tubikola ne babeera nga tutambula nabo kati ne bw'onoolisindika terina we lijja kuyita kubanga eddogo eba mpewo okimanyi eddogo eba mpewo kati ne bajjajjange nazo mpewo ate nze ntambula nabo buli lunaku naye ekyo kya lunaku nkoze interview derene empangudde batuuse okunkyaza omukulu leero ankyaziza bannaye mu bufunze kubanga byanyinyonnyola sibitegeera ate yabitegeera nnyo kati kizibu okubinyinyonnyola mbitegeere nga wona agamba nti otaabinnyonnyola omuntu abimanyi naye bwe tubebaza abatugoberera mwebale abasubscribing abakomentinga mwebalire ddala bannange mwe mutuleeta buli lunaku ne tuteekamu obudde ne tunoonya abantu ne tulowooza nti bansonga omukulu ono nno Spark Ssebabi musajja wabyafaayo mu lugendo lwange by the way era ekyo siyinza kwerabira kyogera naye osanga olunaku nange lwe balinkyaza ali baatudde eka bamuweereza recording amwogeddeko nga naye bw'abadde atudde wano Queen Florence n'amwogerako kati kalinde nange olunaku bwe lunaakya nga mwogeddeko bali musanga gye bamusanza ne bamwogerako webale okutukyalirako webale kugunyumyamu naffe sinkano teba yalumu kuba neno Katonda ye yagitegese suubira tujja kuddamu tusinkana omulundi omulala naye nina akatalekeka oluyimba lwange olupya waluwuliddeko batamijja nalwagaddemu ebintu bibiri watuzizzaako mu kyalo kituufu ate nze life yange kati mpulira mesinga nnyo ku kyalo lwakuba nti omulimu tebasobola kumpa livu ya wiiki myezi nempulira neetaaga mbeereko eyo nfiiringe ffene nkalye nga bakakawanula ndye ku kenvu nga bakanoze sikatereke nga keyenge so oluyimba lulungi era bwe tunaaba tumaliriza interview eno oluyimba tugenda dubateerayo video tujja gibateerayo bagirabeko bagirabeko banene n'oluyimba lwange olupya baluyita batamijja ate naba kululaba linda interview weggwa ogenda kululaba video tugenda gibateerayo bw'oba tosobola kulinda ojja dunoonyako ateeka mulinnya ki Spark Ssebabi kwe luli ku YouTube oba oteekamu batamijja kwe luli ku YouTube mululabe lulungi message kubanga twazeeyo ku kadongo kamu owaffe ate abasinga tubadde tugenda tulowooza nti temukyasobola naye ate mutuprovinze nti musobola katukomyewo kadongo kamu akyali mulungi tweyanziza ali ku kamera webala okuba leero ng'otubeereddewo kubanga atera okwebuzaabuza yeebuzaabuza nnyo wa kamera oyo bane tujja kuddamu